Mwasse mukyano mikwano gyange emirungi mbabuzaako mwebale kwekumirana ku Progyani Media Television. Tusiima nnyo, tusiimidde ddala. Gw'atandaba ku subscribinga mwana tugenda maaso okikole mu bunnambiro tusobole okutusaako amawulire gaffe mu bulambalamba. Paliamenti ya Uganda eyagala bayandyetaaza omubaka wa paliamenti owa Kawempe North Muhammad Sseggirinya atwalibwe ebweru afune obujjanjabi. Kimanyikiddwa nti Sseggirinya yalabibwako mu kkooti nga embeera ye tesanyusa n'atwalibwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okugaanibwa okuweebwa bail ng'embeera ye mbi nnyo ng'eyungulwa amaziga. Mu kiseera kino Sseggirinya ne munne Ssewanyana baali baleeteddwa mu kkooti okuweebwa bail naye ate ekisinga okuyungula amaziga kiri nti kkooti yagaana okubawa bail. Sseggirinya kwe kusalawo atwalibwe mu ddwaliro kubanga embeera ye yali terabika bulungi nga tasaadde n'okubaako kye yeekolerawo. Mwenna mukimanyi bulungi nti abantu bana ababiri omubaka wa paliamenti Sseggirinya ko ne munne Ssewanyana balangibwa oba bateeberezebwa okubeera nti beenyigira mu bikolwa ebibi eby'ekijambiya ebyabeerawo oba ebyalabikibwako okubeera e Masaka. N'olw'ensonga eyo kkooti yo egamba nti singa Sseggirinya ne munne Ssewanyana baweebwa bail kiba kitegeeza nti bagenda kukomawo batattaaganye okunoonyereza kwabwe. Y'ensonga lwaki baagaana okubeera nti baweebwa bail basobole okubeera nti basigalayo mu kkooti. Naye ekisinga okubeera eky'ennaku kiri nti Sseggirinya ate ye embeera ye si nnungi, embeera ye ate yeeyongera okubeera nti mbi buli lunaku olukya. Amyuka omwogezi wa paliamenti Anita Omong mu lutuula lwa paliamenti ku Lwokuna yagamba bw'ati: singa omu ku babaka kati nga Sseggirinya akkirizibwa okubeera nti atwalibwa ebweru baaweebwa obuyinza okugenda okujjanjabibwa ebweru, tujja kikola mu bunnambiro asobole okubeera nti afuna obujjanjabi kubanga obusobozi obwo ffe nga ffe tubulina. Omu ku babaka ba paliamenti owa Bukeddeya Women MP yavaayo n'agamba bw'ati: nzikiriza nti Sseggirinya ali mu ddwaliro era tufuba okulaba nga atwalibwa ewalala okufuna obujjanjabi kubanga embeera ye si nnungi. Tukwataganye ne gavumenti okulaba nti Sseggirinya ava mu ggwanga asobole okubeera nti abaako ewalala wagenda asobole okufuna obujjanjabi obumala. Abamu ku babaka ba paliamenti ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu ssenkulu waabwe amanyikiddwa nga Mathias Mpunga mu kiseera ekyo bali bamaliriza okulabibwako nga bagenze ne balabako omubaka wa paliamenti amanyikiddwa nga Sseggirinya mu mbeera ye eyali embi. Era omubaka ono yawerekerwako ababaka ba paliamenti nga Zaake, Joyce Baagala, Joseph Ssewungu basobole okulaba ku mubaka munnaabwe balabe embeera gy'erimu. Naye ate ekisinga okwasa ennaku bwe baakomawo balambika bulungi nti embeera ya Sseggirinya gy'alimu akaseera kano si nnungi era yeetaaga kubeera nti alabikako ng'atwalibwa ebweru. Mikwano gyange temweraliikirira amawulire gonna agakwatagana ku kino tujja kuba tugakutuusaako wano ku Progyani Media Television. Weebale nnyo okutuwagira gwasinga.